alien skin singati yalipira Pallaso era singati yakola kivulu kireva je singera mama tiyaganye mukwata mu ngalo singati bagenda lugogo kati bakozesa bunafu bw'abana okukola sente kati obunafu bw'abale era bannange mbadde nsaba family eyo etandika okwegendereza be bakola kubanga obunafu bwabwe bakolera akasobi kamu ensobi yaabwe creatingira abantu millions and millions okiraba Pallaso yakola ensobi emu alien skin ye UK alien skin yali wa South Sudan aba South Sudan bali bankubira amasimu mbutwagala omulenzi oyo ne taata we mu Sudani abya posti yedi Kenzo kubambu Kenzo bamusuza diru ya buwumbi 32 era mwenyevu yabadde ayina ne bannamulire bagenda okukuba era kuba seguya nga mukubira ki anti seguya be bamukwaba bakoze ebyo naye byonna bikole naye nga sente zo azisudde zagudde fulani bayina givuga bulala ate kati ndaba akoze posti wano yeno wano naye siina agirigenso bula jimala ngali mu kuvuma media eri mu kye bakoze ekibinyi bakivumagana ate kati bataddeko nti abayimbi abagudde ne Kenzo kuno kwe kuli Pallaso kuno kwe kuli Fina Mugerwa omuyimbi finally yagenze ati awedda yekutte ku David Lutalo gwe yali ayomba naye tuyingira bwagenda mu ttooyi bamugamba tuula ku mitto bwayagala otuula mu kakubo k'ennyonyi naye waki bamutadde mu economy zezo sente olowooza bayimbi ba Uganda basita promota kujoga bayimbi ba Uganda bonna okujjako Bebe Cool bonna mpozi ne Bobby Wine bonna bagendera mu economy kati obadde oyisaawo twala tugende like Dube style labadabu bamuta robdab bonna babadde mu economy so twalabye video ng'abantu abamu bavayo bagamba mbu alien skin asusse olw'okulemesa Pallaso genda eri ne tulaba n'amaloboozi agamu amajingiri aga kamiliyoni munga kamiliyoni akola atya acomplaininga gabadde majingirire yabadde bifuka miliyoni alina obudde obulumirirwa nti simanya alien skin yagendedde mu economic class talina budde obwo alien skin asusse eki talina kyasusse muleka akole byawulira byayagala ekiseera kye kigenda tuuka kigenda kuggwako abayimbi balina omanya balinga weevu bwejjanga ya kino kyekibaako bwe kituuka ne kiggwako naye ate bw'otunulira music wa Pallaso agenda beerako bbanga lyonna ndamulabye akolima mulabye ng'agamba simanyi naye Pallaso asirike abiveeko takolimanya asobola Pallaso okwetwala ebweru yagambye I may not cry over smile spirit milk but I will lose my mind over spirit smile campaign tatutawaanya naye mutuufu nedda akiveeko tana afiya nedda bantu bamutaddeko nnyo omuliro ky'omusajja akuzaalamu abaana n'akulekawo kati kino ekyanyonyi kyamaanyi nnyo si kyanyonyi kati kiyinza n'obutakoma ku kino kyanyonyi ne bateekawo ate ebirala kiriwo ekirala ekigenda okujja kiyugumye Pallaso byatalabye bamukuba ekivvulu n'amukubako ekivvulu amulesezza ennyonyi kivuddewo kino indasitule yaffe kigiteekawa indasitule yo ngayo yayonooneka teriimu mateeka nti katuyambeko omuyimbi ono tulanirire eddembe lye kuba bino bifederation biwuma singa byavuddeyo dda naye Pallaso ali yekka agenda afune ne depression tasobola osange Pallaso ng'ayagala kwesala nze Pallaso yankubiddeko n'ekiro ng'agamba mbu ng'akaaba ng'alina obulumi ng'akaaba ne mugamba kakkana sisobola vuga mmotoka kiro ng'olindako yabadde agamba mbu okola otya mugumyegumye mugumye bwe mugumya ate olumu ng'agamba muyingira ate bwagwa mbizibu era baddiransi mundeke munneesonyiwe bwe muba musazeewo kunneesigisa bulamu bwammwe na byama byammwe munneesige kuba abayimbi bangi banteresa ebyama wadde nzija ne mboogerako naye era ebyama sibyogerangako nali kugambeko nti David Lutalo beeyagalako ne Shakira ebyama byange mbitegeeka oli yali apromotinga nnyimba omanyi eri hoteli ery'emmen ozisereka ntereka ebyama genda maaso nalabe Shakira ng'ali ne Rain nga beenyiga omunyigo kyokka nno oyo omusajja mufumbo nno Rain gwaliko yandimulese musajja mufumbo alina omukazi we omukulu kazi ye wasiza akalenziki akakwata mbunereeti nakakuba enjeyo nakakuba embooko nga katuuse leeti tewali buti so tuddayo ku nsonga yaffe gye twagala kwogerako olunaku olwaleero abantu abamu okuvayo ne bagamba alien skin asusse njagala otuwe view yo yes alien skin
okusuka yasuseemu katini kuba yandikirese ekintu nekigwa ne baleka Pallaso n'ayimba okitegeera ne bamuleka n'ayimba naye tomuyingira ennyo n'amulemesa n'ennyonyi si kirungi naye ne Pallaso kye yakola abantu abasinga mukola ebintu nga mulowooza nnyo repercussions ezigenda ova mu actions zammwe okitegeera Pallaso yakola ekintu ekyo abamu bagamba imbu yali stunt naye stunt n'agikolera ku mubaaya singa yafuna tirisawo kirevaja tena budde kirevaja aleeta ekivulu nalabye ekivulu kya kirevaja sikajanja ate kati alien yabuuziza kirevaje mama Pallaso muyaganda okwata kirevaje mikono katika video ke kaliko ne batekamu akayimba batusosola batulaba bule kati oli waki yali ayogera ebigambo ki bana buli muntu ali entitled no mami wizu yavayo n'agamba nti yabeera n'oyo omwana okubeera gwe tolabangako omuzadde n'akuza omwana n'ayingiriza abazadde abatujju bamugambe nti taata wange alinamu miliyoni 3 mukube ekyana kiba kitegeera ekyo naye totta olumu omuzadde okugamba bwa resistinga mukuba omuti kiba kitegeera ekyana ekyo tebali eyo Uganda mwe tuwangaalidde nniza okuliisa okumala omwezi enkya n'onjogerera kitegeera sagamba nti nina be natwalako ne banziba ebintu mu motoka ebyokulya nze ate onziba ekirala n'otabba byakulya naye gundi tebamuwanise nnyo kirevajje kati ekiriwo kati kino ekintu mulabika mukirabira wano kumpi kino ekintu kiriwo kulwanisa famire sikulimba kati baagala lwanisa famire yabantu kati we nawulirira amaloboozi ga gundi agamajingirire lwaki abantu obakola ebintu ebyo anti babiteekawo eri famire gye baagala oba baŋŋambe yabakola ki tewali kajanja mama alina baserebu bangi ate nga si musango okiraba kati baagala leeta naani ne kirevaje ensi yaleeta will it work kijja kukola kigenda kukola kubanga abantu bali bias eri abantu abo abamu okitegeera kati bakozesa ya advantage naye mulekeraawo okulipira ate famire y'amayanja mufune likes ne comment mukirekeraawo beera gwe omuyimbi wekka kati alien skin singa teyalipira Pallaso era singa teyakola kivulu kirevaje singa era mama teyaganye mukwata mu ngalo singa tebagenda lugogo kati bakozesa bunafu bw'abano okukola ssente kati obunafu bw'abalo era bannange mbadde ensaba famire eyo etandika okwegendereza bye bakola kubanga obunafu bwabwe bakolera akasobi kamu ensobi yaabwe creatingira abantu millions and millions okiraba Pallaso yakola ensobi emu etutalien skin e UK alien skin yali wa South Sudan aba South Sudan bali bankubira amasimu mbutwagala omulenzi oyo ne taata we mu Sudani byonna nze mbimanyi obirese kye simanyi zeze ngumi zaawuba banga Abasudani bakuba engumi mu Sudani originality ye origin bwe kiri mu Sudan era ekivulu kye yalina osooka okola sitya denja mu Sudani eyogeza ate nkulimbe bye yalina okukola naye lwakuba oli enkoko enjeru neekoona ku nziruga olutalo ne lubaawo so famire y'abamayanja begendereze kubanga bo bagenda akola ensobi emu ye mukostinga kinene naye abalala kibakostingira ssente bafunamu bo kitegeera nali kukubyeko oluyi mu busungu ate nze nga ondaba oluyi ompadde golodi kati yeyo famire yaabwe kyebakola kibi nnyo tukivumaganya Pallaso bambi bamuleke naye alien skin anyumirwe wadde baba tutudde mu economic class naye nze bwe mba muntwala waliwo yansubiza okuntwala e UK tontwalira mu economy I want first class sebo ndi celebu mulambe eno e Kampala so nga tuvudde sobola kusala na kubo ebo ino okuntwalira mu class ya waggulu nkutidde ne bwe mbeera mu supermarket nteekako ka mask mpozi nga njagadde obuuza kuba nako wantama so tulabye post y'Eddy Kenzo kubambu Kenzo bamusuza ddiiru ya buwumbi 32 era mwenyeevu yabadde ayina ne bannamawulire bagenda okukuba era kuba seguya ng'amukubira ki anti seguya bwe bamukwaba bakoze ebyo naye byonna abikole naye nga sente ezo azisudde zagudde pulani balina givuga bulala ate kati ndaba akoze post wano yeno wano naye siina ngeri gye nsobola gimala nga ali mu kuvuma media eri mu kye bakoze ekibinyi bakivumagana ate kati bataddeko nti abayimbi abagudde ne Kenzo kuno kwe kuli Pallaso kuno kwe kuli Fina Mugerwa Pallaso yaguddewa ati yali mu kibiina ate kati bo bagambe ekibiina kigudde Fina Mugerwa talina bwakugwamu already yagwa
genda maaso kati Fina Mugerwa luyimba kiri omanyi lwa Fina Mugerwa ontinkula yadda bimpasudde mpasudde onanyenye ekiwato agenda afumbirwa omuzungu w'omukulu tatutawaanya genda n'omulala kakati Shiba yagwadde okuva bwe yava ewa Jeff bino byagezaako atulekandira bulekanzi ani amusingo yimba natulaga kabasito oyo muveeko siganda mwogerako bingi nja musibira bwebe ani amusingo yimba ayimba biki kakati tulaba Bebe Cool naye Bebe Cool mu association yo etagirimu kiramba mwaliye finance sente zirabika zamuyise mu ngalo y'omutemu ate gundi Juliana kati Juliana bagwako relevance kijayina mawulire akuze mwana we gwatatulaga face alika Kenzo kino kyavuddeyo n'akola n'abanga alumba media house eyo nabo basukka nedance Kenzo buli kimu mu kisuubire Kenzo we mutamu webbanga nga mwezi gumu nga tanalagana noodles ajja kuba musajja nnyo kati essaawa eno bali mukwata ku project ye bali bakutekewa ku mutima gwo eno project mutima gwa Kenzo gugwe ne baba bawadde sente atwala mutwe bali ne batwala obugeri kati kyovola babuli kisa yagala osanyawo federation aleeta enkokola ate tagenda lwanisa ggwanga lyonna aleke buli omu awe opinion ye tosobola creatinga kintu kati kigenda beerako nkayana buli omu agenda gamba ekintu ekyo waliwo yali akakikola nagamba Kenzo simanya ekibiina kikoledde ekyabayimbi nga kyakatandika ennaku 3 kibakolere ki ennaku 3 ekibiina kiba kigenda kola ate kati yagamba mbu bagira amawulire amafu waki bafuna information entuufu waki ogamba mbu abayimbi abagudde ne Kenzo lwaki okuba omutwe omunene ng'ofiiriza muno obuzibu obuliwo kino ekintu kirimu sente nnyingi Kenzo balina enkambi we bali batwala obusenya baafu sabuni bafuna enkambi we bali bonna bunina lozi ate nina lozi ateekamu n'akamanyiro k'okumanyira bannamawulire naye ze abamanyire ki ekibatwalayo gyo singa nabaddeko ebyo bye yamanyidde bali eri abalala wallahi nandi mukubye ngewakubaani nga bwe ngenda okuba nina lozi yakoze eki ekimukubye anti baŋambye bambandoopedde jjukira nze saagenzeyo mu nkambi saa bintu nnyo kale nkuba oluseke naye ate waliwo ewamu ne ŋŋamba olukanduleke kati bangoba mu federation tamanyi nayimbako mu gospel ng'oyimba luyimba ki nyimba mu church gospel kanali njagala mu recording nakuwulira wano njagala kudda mu zensi wawulira sende n'ogamba mbu otandise okuyimba sendi muyimbi wano we wali ebiruma wano ako sikantale sikago ntaati kulagako ddoboozi wano we wali ebiruma wano kati wootekamu ekidoka ne autotune nawe singa bangi damu oyimbi otya wano we wali ebiruma wano ali kalimba kakyose ndimbeko okazanyiramu kintu kyonna nze mmanyi okuyimba bannemesa federation kati Kenzo ne banne bagula dito soap ebyangwe cologate wa ABC anti abamu n'akasenya naye I think Kenzo has a point to prove kuba tosobola kubeera mu banno paka Bukedde Kenzo ebbanga ng'ekuba Kenzo banga ki banaye bana media ate kino kankubulire kino ekintu that's why bagobye Seguya kati Seguya tekyamulumi yabadde akimayoosi Seguya musiru nze singa nabaddeko nandi bakubye bonna kutandikira ku Eddy Kenzo era Seguya yankubidde gabaze omugoba ne mugamba singa we bakugobedde okutiddewo ka video n'okampeereza nendeeta military bonna naye bayola wadde nabo military yebakuuma ndeta military singa kamanyi naye nno kyendabye bino n'ebintu si byakusaana wanagambye therefore serves as a warning to Vision Group that since it has decided to throw away its image, reputation and journalistic ethics and standards with reckless abandon unless if you immediately stop this negative campaign. Bisusse ndi mutuufu wano ne Kenzo. We shall take firm legal measures against you, including seeking damages and court orders to stop you from writing about us as well as stop you from playing our music and music videos. Lwaki temulinda Kenzo n'amaliriza gundi ye ne mulala nti kimulemye ne mutandika okumwata basobola osasula baba abamudifeminze naye ate ekya music video atawo aba yeekubye eddayi omuyimbi gwe weetaaga video ye gende ku TV lwaki bwe bakola ennyimba ezo be bazireeta ku TV ne bajja nazo
Manager kankubuuza ekibuuzo. Leero kankubuuze. Buuza kasitota buuza bibuuzo bya Kenzo. Ogenda nolaba namuli bano bawandika ku bayimbi. Ekibiina kigudde. Bw'ova otanoga ekibiina kigudde nga toli munda muli. Balinzo baba kirabye nga kiri yegeyege nga tekirina musingi. Bo kirabira wa. Kiraba nze sobola labo muyimbi yagwedda nga ate yakatandika. Ne bagambo emudura tagenda malako na music industry yagwata natandika. Naye nga mumulaba kwali naye totogenda mu myaka 5 nga kwali. Kyekyo kati bana abantu balabika batudde ne balabanga ekibiina kino tekirina foundation. Olaba buzibu tuyina. Omuntu nawo kutwalayo ne bakusiba. Ne bakubuza kalebole. Kuba kati Kenzo wanyigidde bwati gwe n'okubamba abembi abagudde ne Eddy Kenzo n'okwata Pallaso n'omuteekako bonna n'obateekako naye nga gwe tomanyi intentions za kibiina kiri Kenzo kusasula ate ne kusune balina bulango bwakokomanga semanya mani power nyaka moli okobalule mbuliri obwo busente buba butini begendereze statement zaabwe batudde kuba katolaba Kenzo yavayo n'agamba mulinde mumuwe obudde mulabanga tayildinze kumuvunani tumuwa obudde. Yes. Nakyo obuzibu twandibawadde obudde naye ekyenkambi ekyo kinkanzeemu. Balina we bakampinze we bati. Waliwo n'ekyo. Baleese buli kimu busenya ABC. Abataleese busenya baleese bu ABC nga bamuwa. Kenzo agenda siba abantu. Omuli nani? Naawe. Nze Kenzo tasobola kunsiba kuba bino byenjogera. Nsobola ovaayo ne ngamba nze ndi ku treatment y'eddagala ly'ebutabika. Oli mulalu. Omutwe gutabuka nina medical record. Nze kasita bakulu bagamba ndi kumpeke. Bukedde lwaki eremedde nnyo mu kintu ate Bukedde ekuba nnyo abantu. Ekera ku makyanga ekubye mugwe. Anti obuzibu bwa Bukedde kati yagwa. Lwaki teva ku Kenzo? Bagwa kati badoonya kwe basitukira. Be bamanya sagala lwanisa media house kuba ndi munnamawulire. Batobe n'entalo zaabwe kuba bwe nnwaniseeyo ate nange olunaku lusobola okukeera nga nange gye ndi kitegeera. So bannamawulire tetusobola lwanisa media house ndala. Naye ng'ekiriwo baba Kenzo awulira nti bamudifeminze nnyo ali wa ddembe ayina ebigere tagenda ku Facebook kuba Facebook tayina kyegenda kola tugenda teekako like balala bamuvumireko agenda taking legal actions bwawulira nti olumu njogedde ekimunyizizza agenda ateekeyo omusango baloya bange nina sente nina anti abayuke bagenda zisonda bayaye bakuvaamu kasaba banga tebakyakulaba bawoza yaddawa yadda bamuswe omanyawo kyoba okola bagamba waddawa nga nyambala ebicupa mu bulago ng'okwata ka vidiyo yagwedda luyetaaga buyambi naye Kenzo agenda siba abantu abasibe kasaze sibaamu yenze Kenzo mulinako obuzibu nze Kenzo omuntu wange naye lwakuba nze ekinyiziza bamusimbye nnyo nnyala each and everyone talking about Kenzo why anti balaba ekibiina kya Kenzo kyajjawo nga kibwatukira so kati buli muntu alowooza lwaki kyajja balina kye babala waliwo akasente kitegere wantu wali sente waleeta nnyo enkaayana wantu waleera sente enkaayana gisuubirewo so nze mbadde ŋŋamba Kenzo bamuwe time bwe kiba kyetaagisa naye enkambi gye baakoze bagamba gwenga yakulumye nnyo kubanga tebanteekamu mu bintu byabwe ate mbu Nina Rose ya disrespectinze bannamawulire atujja kukola olugezigezi lwakuba nti muwanvu yatubuulira ebiri ewala gye tutalaba tagenda tumanyiira anti abawanvu bababuuza sekando lyatubuulira ebiri kati Nina yatubuulira ebiri yamanye ebiseera by'omu maaso amanyi ne Yesu lwalidde anti ye future agiri waggulu agezze kaana kagezzaako olubuto luli mu kiwatu kyogedde kyaki kibadde kye bali bantu agende mu jibu nze Nina Rose okuva bwe ya disrespectinze bannamawulire temugenda tumanyiira twakola kosi y'amawulire nga twagala ajo bakuba emigere sente empitirivu yasobola nze mangenda jimenya bumenya nga bwankoko yasobola naye temugenda tumanyiira twateekamu obudde bungi osoma amawulire myaka kati ena naye bagobye Seguya Seguya kalira kwa saabaddewo obudde bwe bagendeddeyo nabadde naye Kenzo ajja kubasobola kati buli ayogera ebigambo nga asobola waliwo omuyimbi yanima interview neŋŋamba kayira bwono ate aba ali awo nga bamukubyeko sitole ate ankubira essimu mbuntaasa namugamba toba n'ekibi kyo ze saakumanyiira bwe nkufumamuko kikomaawo ate olemeramu silemeramu ze mwali munda bye nga nfiiraku muntu oba wanzitiraani wayagala musajja wange oba wanzitiraani okuba n'okubeeri nze mbagamba ekiriwo amawulire amatuufu tetugenda babikkiriza kuba webbanga otamuwukira teweebikka kati tugenda bawa ssente za sukaali wa Uganda omuntu omu azitwale omwana we anywa essukaali omuyitirivu
alwale ne sukali ante tukyali ku for God and my country tuli ku for God and my stomach kati nonkwekasa ngenda kuzaawo for God and my country ngenda kukwatagana n'abanene obagambe mbuki ate nga nabo be batubba ne foundation munfunire sente naye vision ekubya omusajja naye balekeraawo bebamanyaze sagala lwanyisa media house togirwanyisa nedda bali nsoba balina kyebalaba media house omanyi lwaki munnamawulire bwolwanyisa media house endala oba musiru essaawa yonna osobola ovaawo n'ogende okitegeera naye basobola otuula ne bateesa ototomoka omugambo nani stop so Kenzo yesetinge ne banne tulabe ekiddako naye ndowooza kino ekyokubagoba kimala bumazi baliwo be bagobye abannamawulire aboogera omugamba anti kati njagala baddemu baddemu bayite bannamawulire ze bangoba oli okulaba effimbo nsolooza ntambula zeka mu motoka yange ntambula n'abantu bange wongobera bwoti abasinga bonna bakenzi babakubye ekizadde ne bamala ne bawanika n'emikono naye bagenda siba abantu nze Kenzo kasawandisa statement eno babasiba baba basiba nze basobola kunsiba bayitiriza okweyogeza nze ndi ku ddagala ndi mulalu wa mutwe maneja tonaddamu